akuwoomeseza ensonga naye buwoomi bw'ensonga bwonna ffe mu Busiraamu nga tukulinda oleeta obujulizi kasita obujulizi bubula ku Allah wo ku mubaka alayhi salatu wassalamu eyo ensonga ng'eddizibwayo wannyiniyo ko ogoberera ensonga ey'akateera ako ak'edduwa eyo ensonga nnyangu nnyo tegeera Obusiraamu bwagenda okujja wano mu Buganda bwasanga mu Buganda omuntu wafa bamwabiza oluki olumbe kati Buganda jjukira yonna yasiramuka okujjako abatono era Ssekabaka Muteesi yasooka yali akutte ekintu singa tezaali ensobi ate ezaakolebwa era Abasiraamu yali akutte Buganda yonna ng'agivugidde ku musingi gwa Qur'an kati ne bagamba nno ffe tuli Basiraamu bano abatali Basiraamu bo tubaleke baabye ennyimbe zaabwe ffe yaffe tugisiramule ne bagituuma edduwa era bano bakola dduwa bali bakola lumbe naye billahi alaikum bw'ogenda mu mukolo ogwo ebikolebwa mu lumbe bye bikolebwa mu dduwa ekiro abatali Basiraamu balusulamu Lwakutaano ne balwabya ku Lwomukaaga Abasiraamu balusulamu ku Lwamukaaga ne balwabya ku Ssande lwaki basulayo olwo emikolo egikolebwa ekiro nga bafulumya malayika malakul mauti bajja ne bakola emikolo Allah nsaba mpa obuwangaazi obola okusala olujja nja kujja n'eddata w'olumbe wano byonna buli ke bakola byonna ate nga mbijja mu kitabo kyabwe kati gwombuulire bye tukonyeeko by'okola mu lumbe ebyo biri mu hadithi ki mu lumbe mulimu ekintu ekyewuunyisa era ntera nnyo kigamba Abaganda bannange ne bagamba olimba mulimu omukolo gwe bayita okulumira empambo omugenzi bw'afa baleeta omwana we omukulu agenda omusikira ne bateeka ebiryo mu kibatu ekyaddyo eky'omugenzi omwana omulenzi n'akijjamu n'abijjamu n'omumwa gwe n'abigaaya bw'abigaaya n'abifujja ku mulambo ebisigadde mu kabo n'abifujja ku nnamwandu gw'ayagala owasa ng'oggyeko nnyina amuzaalira ddala kati okyasobola okukola omukolo guno oba successful ani gwogenda obifujjako omutwalo ye omutwalewo omukana kagala kummanyiira nze ndi nnyoko kati bagenda olaba gye balaga mu maaso bigenda byonooneka ako ne bakasikamu era beera babyolumbe ako tebakaleeta naye ng'ate mu bitabo by'olumbe gyekali kati Allah tabaraka wa taala yatuleetera omubaka alayhi salatu wassalamu ng'atujja mu bizikiza atuyingiza mu kitangaala ate omuntu ayagala asigale n'ekizikiza atajja ne mu kitangaala tebibeera wamu ebyo bibiri omuntu asobola okuwangaala nga musiraamu nga talina buwangwa oba bwa Buganda oba bwa Bunyoro oba bwa Toro oba bwa Japaani naye tosobola kuwangaala na buwangwa nga tolina busiraamu n'oba n'emirembe obusiraamu bwatuyamba ogwo kimanyi nti abakazi bonna baali ba Kabaka bonna ojja ne mukazi w'okusaala n'agenda naye wuwe ate n'osanyuka nnyo n'olaba abata bwali butategeera kubanga n'enkoko empanga tekkiriza mpanga ndala mu kiyumba naye n'ojja ne mukazi wo n'addayo nga siwuwa ate n'osanyuka naye kyo baganda bange Basiraamu tugoberere nnyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'oba okakasanga oli musiraamu twala ekya nabbi ekitali kya nabbi kireke sallallahu alaihi wasallam tolina buzibu bwonna bwogenda kusanga Allah akola obusiraamu nga yenna abwekwatako asigala wa waggulu yenna abuleka wallahi asereba naggwawo naye kyo baganda bange Allah yakifuula kyatteeka okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulundi ogwasembayo gwe twali wano twayogera ku nsonga 3 omusiraamu yenna z'asaanye okumanya wabanga wakuba successful mu kukola obusiraamu bwe era esooka twagamba nti anna Allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala Allah yatutonda era n'atuwa buli kye tulina naye teyatuleka bulesaawo yatuma omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubuulire Allah byayagala ne byatakola ki ne byatayagala ekyokubiri yagamba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun Allah tasiima tayagala kumugattako Allah tayagala kumugattako kintu kyonna mu kumusinza
la malakun muqarrabun kebere malaika yokulusegere zijibuliru zimikail wala nabiyyun mursalun yadde nabbi Allah gwe yatuma singa omuntu aleka Allah nadda mu kusinza nabbi tulaba nti Allah bannabbi abaagala nnyo ekyo Allah takyagala tabaraka wa taala olaba Allah agobye kusinza bannabbi bazzi malaika wakaifa ate omuntu asinza emiti omuntu asinza enjazi omuntu asinza amalaalo baganda bange basiraamu Allahu tabaraka wa taala tasiima tayagala Allah kumugattako kintu kyonna subhanahu wa taala waddaliilu obujulizi ku nsonga etwabuwa twaga nti wa anna almasajida lillah amazima ddala emizikiti gino gyani gya Allah fala tad'u ma'a Allahi ahadan togezanga nosinza Allah ngomugattako ebintu ebiki ebintu ebirala nabyo baganda bange basiraamu bwoba oyingidde mu muzikiti kati omuzikiti oyinza obba omuzikiti gwosobola okuguyingiramu n'oguvaamu naye kitwale nti Allah okwogera ku muzikiti yali ategeeza ggwe nam wasiramuka n'oyingira mu busiraamu matira ne Allah musinze yekka tewali kye twagala nga Allah takirina lwakuba nti obuzibu bwe tulina eno eddiini busiraamu Allah yagitegeka erimu oda olaba sahaba etwa Muadh bun Jabal radiyallahu anhu yali agenda Yamani omubaka amutumye sallallahu alaihi wasallam okusomesa abasiraamu yamuwa oda sooka basomese Allah bamutegeere bwe bamala basomese nze bantegeere bwe bamala okugondera kati abo abagonze bagambe tulina okusaala abo abagonze bagambe tulinayo zaka kati fe obuzibu bwe buli wali otuddawo ku chapati n'owulira ekikugamba naye lwaki tosaala watuuka butuusi mu kusaala nga ne gw'osaalira tomumanyi kyova olaba nti osaala mwekulinaanye wali otuddawo ku mudaala omwami najja nga musajja mulungi motoka gyavuga alhamdulillah nakukwana nga ne veiro wajambadde togenderedde nagamba hajati wanje haji ono keyandabidde mukaka yasinza kajjako kati wesanga ng'ogudde bugwi mu ddiini wakati naye nga tomanyi gyeva na gyeraga oli awo oli wakati mu nnyanga kati kyova olaba nti eddiini etuzitowerera kubanga oluusi tusomera abantu amateeka nga tebali ku levo yaago omuntu bw'abanga akyafuuwa emindi omugambo otya ku bya riba n'atakuvuma Luganda nina ebintu byendaba nze nga nze kubanga daawe enyuma nnyo ng'ogikola mu bantu b'omanyi teva nti buli okola daawa mu bantu b'otamanyi kirimu obulungi era kirimu n'obubi oyinza osanga omusajja mu muzikiti ngeze kwono kunyiga kumukalubirira nga wallahi swala gyozzo saa z'ejjuma gye yakajja mu masijidi aye n'omugamba nti muli ku bwenzi n'agamba mbadde sisala nterya nnyega ku bwenzi bwange nafubutuka emiki oba n'amala eswala n'akugamba aba eruseeka nkubuulire mufune ebimwogerako ebirala abantu bonna benzi gwona dda ku ebyo n'asimbula n'agenda ekituufu onyiiga abantu bononefu nsomye khutuba ate najja nanjatulira gw'oliko tamanyi Allah tamanyi mubaka sallallahu tamanyi na bya swala nti egwa mu kifo ekiti mu ddiini ye swala asaala emulinaanye ng'okumanyanga tabitegeera agisaalidde emyaka 10 naye tamanyi nti wookola bwoti Allahu akbar ogamba subhanaka Allahumma wakuba bw'ati asomerawo nnansi omusiraamu yambuuza seeka nsaba ompabulemu omusiraamu oyo kyemanya nze obba kwali ku mukutu kuno naye waliwo ebintu nga byakuyiga oyinza olowooza gwekka alina obuzibu nga banno bangi abatudde ku kizibu kyekimu naŋŋamba bwe nsaala esswala nsooka nensoma alifaatiha n'essuula naye oluusi neerabira mulaaka ey'okusatu ate nensoma alifaatiha seeka esswala yange eramulwa etya yagibuuza nenseka nemuddamu nemuga nti mbadde nsaba oddemu nsindikire odiyo endala onyinyonnyole otegeeza ki n'agamba nti entegeeza oluusi neerabira
bwe situka okukimalako ey'okusatu oba ey'okumeka ate n'ensoma Al-Fatiha kati nemubuuza tewerabidde nti wemba nga serabidde nsoma zino essuula endala nemuga kyenasooka omugamba nemuga weebaze Allah olunaku lwe weerabidde esala yo lebeere entuufu ate lwolabye mbu weegendereza nnyo ate oba tosadde naye nga omanyi ebbanga lyasaalidde kati bameka wano nga webakuyimiriza onnyonnyola essala osobola omumanya ti zino wajibaati ssala zino arkaani zino sunani kubanga tosobola kuba musaaze kozi ngonaasaalanga jamaa zokka ate nga si gwe osaaza tosobola kuba musaaze eyeegendereza essala nga tomanyi arkaanu ssala wajibaati ssala ne sunani kubanga weweerabira empagi y'essala laaka yonna efa olina giddamu namba bw'ojjukira nga wavudde eddamu swala okima swala namba bwe weerabira wajibaati ng'ovunnama ovumala olw'okwerabira toddayo ku kima wajibaati bwe weerabira sunani tovunnama tonona kaakati sunani kyeki omuyi wali muwayimirira wano nti bannaye tugenda somesa ku swala naye swala kuva buto tuli ku swala nodduka olagawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun olagawa omusiraamu yambuza ekibuuzo nenziramuka odiyo nenga la ilaha illallah onasaalidde emyaka emeka nga lwajjukidde temuba Al-Fatiha lwe yeerabidde esolayo lwebeere entuufu nasoma suratu Al-Fatiha Allahu akbar lweyerabira lwetereera kasita yeepanka najjukira abaliwa ntasadde kuba Allah talina muzannyo ku ebyo esswala obusiraamu bulina etteeka lyabyo Allah aga nti fa'alam manya annahu la ilaha illa Allah amakulu nti sooko okumanya kyatteeka sooka omanye olyoka okole tosooka kukola era baganda bange bino bye babuulira bw'oba oli wano nga gwe swala osaala ya jjajjaawo kati jjajja ffe twakola ne jjajjira bino byolaba nkola tula wansi omwalimu alabe swalayo weekakase nti swala yange njijja kuseeka Abdulswamad naye lekerawo osaala esswala neweesigaza mu muzikiti n'olaba kandabe wano nze nkutama ntyanga ndabiseekayi wakutama ayinza okwirabira n'akutama gutya nogati buli nnaku nno nkutama nze ebiri kanogenda ewammwe mu kyalo nobakutamya ogwogu bakubuuza obujulizi nobateeka mu motoka namba paka wano kuhijira seeka senfuka mu majangu tukutama emeka nti ebiri seeka wakutama ate gumu kati wallahi olimba eddiini yaffe tetugikoppa tusoma nsome olaba n'omunene alayhi salatu wassalamu atambula ne zijibuliru yasaaza abasiraamu dhuuli neerabira laka 2 namba n'abawaakeezo n'atola salaamu waliwo sahaba omu ku baali batagala swala mpanvu yagenda nga nti bannange eswala yatemeddwako dda katukubeeza ezo 2 bali abaali eri ne bajja zonna ya rasulallah eswala yakende weerabidde oba eswala yakendeezebwa ko yate ntya olusaazizza ezo nagamba neerabidde kati lolikoppa omwalimu nga yeerabidde yajja sigala eyiye entuufu kubanga yeerabidde ate amanye ekituufu kati gwe ate okoppa buki nsaba Allah nze nammwe atuwe okweruumirirwa saala esswala ng'omanyi osaala yo tuula wansi obitegeere toyina kyovaako kuba nti oyiga esswala ate oyina akamogo kanene okuba nga tomanyi ki okuba nga tomanyi ssala naye kireetera ebyo eddiini ffe tubuukira mbuukire olaba nti bakati ngenda somye ku Qur'ani dalusu neetaaga kati ate ya hijja omuhijja onoonya eri abantu abagenda mu hijja nga mu magezi gange mbakuba nga nze bo tebandigenze tomanyi kusaala empeera ennene ezimu ku nnene nnyo ziri mu hijja ziri mu swala bw'osaala wajibu egi e Makka esswala emitwalo 10 ate bw'osaala wajibu e Makka nga tomanyi Al-Fatiha
era abantu bagenze e Makka ffe ne tubeewuunya haji nga Allah tababala nti bahaji ng'olaba si buli ali e Makerere nti muyivu eri abasulayo obusuzi nga waabwe kati abantu bagenda e Makka nga Allah tabaaniriza nga mwe mubalaba wagenda tamanyi byagenda kusaba ali ku Kaaba agamba Allah ne Allah nzize ne wano era olabye kunnyanukula nkusabye naye olinga atawulira naye kenzize asaba nnoolwo era yagambye kangende ku Kaaba mugambire eddala awo ng'ampulira Allah nsaba Allah nzinamu ate okubitegeera kati Allah tabaraka wa taala eno eddiini yaffe yagikola erina emitendera singa ogitegeera wallahi giyazingira zokka kyova olaba bwali mutusomeseza ku bidaa bannange bidaa omusiraamu takola bino omuyaga nti wa banne munaatumalako emirembe ekituufu betubigamba tebamanyi oda ya ddiini ayebuza bidaa ejjira bantu tusomye Kulaani tusalidde n'omubaka sallallahu alayhi mutemwagala nabbi atabuliki tebagala nabbi Allah naye omuntu era nze kyovalaba nze tewali yantuma kyekyansomeseza eno topic ne bwoŋŋamba nsomesa ku swala netemanyi kisirikira kubanga osomesa omuntu eswala atamanyi Allah agenda kutawaanya omugamba Allah kubanga kyekankulageyo example naye temufaayo kuba mbadde temumanyi entuula y'oyo n'oyo buli kola batudde bwatu noono omubaka alayhi salatu wasalamu yagamba y'abantu Allah be yasunguwalira era omubaka yasanga sahaba we ng'atudde wasanga nti otudde mu ntula y'abantu Allah be yasunguwalira ng'atudde bw'ati n'asimba enkondo emabega ntegereka kati wookisoma ng'omuntu amanyi omubaka mu ddiini ekifo kye ati aga subhanallah tufumadde sikimanyi atayimanya kati owaayi tutumalako mirembe nze mikono n'asima n'ogwokubiri yeerabidde nti ogambye omubaka yakola ki ekizibu gw'omugambye tamutegeera sallallahu alayhi wasallam abasajja beewunyisa abaali naye okwogera bwe yagambanga bugambe nti salaamu alaikum n'abadde alina kyagamba munne yasirikanga busirisi kubanga baabagaana okwogera ng'akola ki ekyokubiri baabagaana ositula amaloboozi waali ne waba tayogera era nga bwama bwerere kati beewuunyanga nnyo mu Namalungu okuyingira omuzikiti n'agamba ni Muhammad kati ono tamutegeera muviire era abamu baabasalangako Umaru baalinga wanti Umaru yali wa patro radiyallahu anhu baba baka atwala bweru nti muleka jje kiki baali bamutegeera olwo yali yakawasa omukyala bali mu myezi etteka ne likanga ligamba mwa mwayoka ku bbere limu temukkirizibwa kufumbiriganwa omukyala najja n'abagamba gwe naawe nze nabayonza Allah agambye mwawukane omukwano ogumanyi ogwo wallahi baayawukana kulwa Allah na mbaka we naye ng'olemedde ku Eva sina musiraamu kulwani kozi shaitani n'amagye gaayo omwazinya aliwa endaba esawa yangamba kwaziina oba tuvuge agende sima muzinda nawe ekyo baganda bange basiraamu wallahi byagala kutegeera bw'obitegeera giyazingira zokka ani agambye Allah ate wallahi bw'obitegeera ne oba tonnakola kibagambye feeling gy'ofuna Allah akusaasirirako abantu bawakanya Allah ne weewuunya waliwo yambuuza kati gwoba okyali nno kwebyo ku buwangwa n'obusiraamu ki ekyasooka wano aba ategeeza ki bino byotusibako bino ne biri byotugobako kiki ekyasooka wano kati bamugamba nti buwangwa ng'agamba atya tugenze mu adhan inshallah الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange tugendedde mu adhaani twadde ku mbeera ey'okuba ntufeeyo okulaba ntulabirira eddiini yaffe, amateeka ga Allah gagenda kwanguyira eri ebibuuzo omuntu yategeera eddiini byatayinza kubuuza. Ku ddiini n'obuwangwa ki ekyasooka? Oyo muntu tabeera musiraamu yadde ye nga yeeyita muki? Nga yeeyita musiraamu. Olwo omusiraamu awo ku midiya Allah akbar amatiza banne nti omuntu atali musiraamu asobola okukusabira, okkirizibwa okgenda eri atali musiraamu n'akusabira. Allah akbar. Ate oyo yakyogedde naye ate eriyo abakikola. Tegeeza eriyo abalaba nti kirina buzibu, that's why olina okukola bakikola ki? Bakikola. N'ava wano n'agenda mu maaso ga pasita. Olwo gwe nalabako teyali mu nkofiira nga yange, neyali ayambadde mu nyambala ey'Ekimerika nga musiraamu, n'ajja mu maaso ga oba pasita obaani n'akutamya omutwe, olwo n'akwata ku mutwe n'amusabira. Ebyo bintu obiraba ng'ebitinitini. Ne bw'oba obitegedde, wallahi kinene nnyo maaso ga Allah. Kubanga tawhiidi wa mirundi emeka? 3. Tawhiidi asooka kukakasa nti ebikola byonna, emirimu gyonna egikolebwa mu bitonde, si emirimu ebitonde bye gikola, emirimu egikolebwa mu bitonde agikola ali omu Allah. Kutonyesa nkuba, kutonda, kutta, kulwaza, ntegereka. Tawhiidi owokubiri kukakasa nti ebitonde birina kukola mirimu gyabyo egy'okusinza nga bigikolera ani? Wakitiibwa Allah. Tebikkirizibwa kukyusaamu nti kati ekituufu tusabye Allah naye ne bino tubisabeko. Ntegereka. Ekituufu Allah tumusalidde ente yiyo nnamba. Ne bano tubaweeyo akabuzi bannaffe. Omuddu alina olongoosa ibaada ze ng'azikolera Allah yekka, ye tawhidul uluhiyya. Ekyokusatu ebitendo n'amannya ga Allah geeyawulidde ye yekka. Kyova nti eri amannya ge tuwakanya ffe ku bafuzi abamu ng'ogamba nti lisoddene kitegeeza ki? Lisoddene baba bategeeza ki? Alaba buli wamu. Ekyo si kike, ekyo kya Allah ye Basir, kabaka wa bakabaka, Malikil Mulk. Oyo Allah si kabaka wa bakabaka. Allah ye kabaka wa bakabaka, si eriiso ddene. Kuba lyo liyinza oba kale ddene mu format, naye in functioning eryo ddene. Kati wano wetunudde wano wenti mwenna mbalaba we muti naye byendaba mba sibitegedde. Oba ntegeera? Ffe abantu n'ente n'enkima n'embuzi n'amayembe osobola okulaba naye nga kyolabye weetaaga kikubuulira nti kale olengedde embuzi eyo tebadde embwa naye ng'olabye. Ntegereka?
Allah alaba ate kyalabye ng'akitegedde si wakuddirwamu nga bw'ogamba nti Allah samia awulira singa ggwe. Waliwo wano ka video kenadde mpadde omusiraamu leero alabeko nze nga nakalabyeko dda kati nze nga nseka ye nga taseka nangamba oseka kino mugadda muwulire emirundi egi naseka ku gwokusatu ate ng'obedda awulira kati ku gwokusatu yategeeredde kyawulidde. Tobo abalugwala nga banyumya ffe tulina abalugwala wali baneiba baffe nga tukyali bato tuga nti maama abantu abo bayomba kuva ku makya babeera bayomba n'agamba babeera banyumya. Olulimi lw'abalugwala eri nze owuliranga aba ogolaba nga ate aseka kanti bannaye basajja Allah yakola ennimi wulira oli bwagamba ono bwaddamu ne baseka. Kati okuwulira kwa Allah si kwe kwange nti mpulidde boogedde sitegedde byempulidde ne byogedde sibikoze eki sibitegedde. Allah Rahman Allah Hakim ateeka ebintu we birina okubeera. Kakati ffe kati waliwo yagamba banne edda abakazi tebalya nkoko ab'omulembe kono kati nedda omazeeko mukyala eddembe tewali tteeka liri mu Quran wallahi ensi neweeriba etuse mbudde obusaanawo Quran esiga liri perfect. Entegeera entuufu emala n'ekizza ekya Allah nti naye twandikoze kino. Tewali Allah kyeyasa mu Quran nga kiriko sole wabula gwe obaako sole gwe atabitegedde. Etteeka lya Uganda ligamba omukazi omufumbo amukwata n'omusajja singa oyenda kumuka omusajja omuwa nusu 2 mu kkooti n'omuteekerako engasi ya nusu 4 n'abuuka n'olukaaga. Njagala mu magezi gammwe omusiru mufa asinga agame kikola mu Allah ne bakuwa million 10 va kubano ng'omukazi wamuko kweri okuba n'omukazi ng'olinze na bulinzi amukutaasako oyagala koleyo oguzambya omugobe naye omukazi gw'oddayo kati nga tuvaano ogenda mukumuzaala mwana Allah n'omusanga n'omusajja ne bakuwa V8 ng'ejjuddemu $, ogamba nsaagala sente nze naba nenjagala mukyala wange bamutte. Ntegereka abantu bakiwakanya nga balaba kumalako bantu ddembe lyabwe nga tebenze kuwe kati lindako buli lwe benda kuwa omuntu ogenda osanga yabatemyetemye omwami n'omuki nga tebabadde na kooti etudde ate to make matters worse ate n'atemeratemeramu n'abaana kati ne bano abadduukirize muno obusooka mu maaso obunafunafu namo n'abutemaatema natta abantu nga 20 ku Zambia eri ate ng'oluusi abasanze tebannaba na kwegatta badde banaatera okwegatta n'abatemaatema ng'abeegasse. Yo shariya egamba omala laba ng'ekigere kiyingira mu ngatto ate mulina kujja bana buli omu ng'alabye ku lulwe. Allah akuuma nsa z'abantu alina obulamu bwabwe ayagala gwayogera obe mwegendereza naawe akikola ogambe nti baliwera abaana sijja kuwona naye gwe ssebo noga nti muka munno gwe yawa amahale n'atwala n'ettanka ku buko nusulukaaga nina ebintu nenga ne bannaye la ilaha illallah nina ekiiko nze nyinza okwabwenga nti banaize ku luno olukiiko ekifo kyemubadde sijja kukisobola kuba ebintu bigenda okwogera ate bayogera balowooza gw'obyogedde ng'ate bakutumye butumi nusulukaaga bannaye Allah tumwebaze yatuba obusiraamu ani badde atubeererawo asalewo nti ayenze ku mukazi omufumbattibwe kubanga buli gwe bendera ku mukazi walaba nkala afa aveewo omubbi Allah yagamba temako muki komwende shali yenyigiriza abaki bwe mumukwata kwegeza mu kubba boda akamuneza akasooka kumwokya ate ako kubiri kamusanga akyaliwo nga bamwokyeza kati shaliya ye yagamba shaliya kyeyagala temumutta ayina emigaso emirala mumugjeeko omukono ne wanaabazze mu ssola buli walisalira wapyaka kati oy yabaki oyo tojjukira noono abadde apakinze engato za munne mu kaveera yagamba ti oy zino engato zezizo omukono ayagala kuddayo nagyemeka 2
wabba natta nayattibwa naye bwajja nabba bubbi ngatto awo shaliya yo ng'eyingirawo kati ono ebbanga terabbidde guno omukono gusigala wano nga basoma mateeka si kaadhi yabyogera asoma mateeka wali naye abasiraamu nsaba Allah nze nammwe atwanguyize tetuwaddeyo budde kufa ku ddiini yaffe ebya Allah ebiri perfect bitulabanga ebiterakisa kugoberera ate eby'abantu ebirimu ne editions bituwadde biki ebiseera Allah ffe tabaraka wa taala mu mateeka ge yateeka mu nsi eno gayagala gakole tasiima muntu kumusinza nga mugattako ebintu ebirala era oba nga weze muzikiti ona bali ku media si byampaka nze newunya Allah ebya Allah si byampaka ebanga nkwana ya mugagga talina bigambo ebyo abaavu ebyennyonnyolako nze golaba wano ye nomala onzikiriza bwendifu omugagga ajja n'akutula mu maaso n'akubuuza oli mufumbo siri mufumbo n'ateekawo ebbaasa n'akuwa n'essimu empya mu bokisi n'ennamba y'essimu naga nti onkubirako n'agenda abaana natuuka mu mmotoka ye ng'evuga omusajja njagaza akyono wallahi newaaba nabadde Allah watakusasira newaaba abadde mufumbo yeediriitingayo eri neyeetwalayo eno abaana bonna beegaana kati abaana bonsanze nabo bamukulu wange oli gwewasanzeyo akavaawo naye omwavu aba yakwana nkwagala olimba nze nina abaana wallahi nkwagala abo abaana nja baagala nabo nayagala abaana babyogeza mwavu Allah omugagga ajja n'amateeka nkwagala oba olina omwana tatawaana oli mufumbo kati omukazi yennyonnyolako siri mufumbo sirina mwana ndi matalefu okwagala yonna gyontwala nja kukola ki Allah talina budde bukwegayirira kubanga daawe ekolewa ku bantu bangi naye bonna Allah tagenda bawajjana ng'oba obimatidde bye boogedde ng'oli matalefu okuyingira mu busiraamu teeka wali ebitali busiraamu oyingire mu buki fala tad'u ma'a Allahi ahada kati waba oyingidde mu busiraamu ate n'osigala ng'ofuuwa emmindi oba tewabitegeera si byampaka ate si bya lugezigezi nti kati emmindi manyi waliwo neiba wange yalinga anyokeza awudi nebuuza awudi manyikawo kumba aba alina byafuuwa eri kati ffe n'atuwa awudi wabweru kati tatawaana kunyokeza awudi gwe fuuwa emmindi kuba imma obeera musiraamu oba mushiriku tosobola kubeera bibiri bakulimba kati gwe muli gwolowooza nti ndi musiraamu ate weewuunya okumanya ng'omushiriku mubi oba sitaani yembi oba bombi gweoba omanyi Allah tabiraba kubanga teri ayinza kujja muzikiti ono na mmindi n'agamba Ssekabuddo Samad nti tusazama ngenda kukola mulimu ngenda kufuuwamu wali sinnafu teri ajja naye mu muzikiti era wamanya nti baseeka bagenda kujja nayisa abawalimu ne byonna ng'abikweka bano b'obikweka nina aya ezingumya ziri mu suratu Nahali Allah yagamba nabbi alayhi salatu wassalamu newonaluka n'obbaluŋŋamya togenda bbaluŋŋamya ng'omulimu gwogu bagambye bye nkugambye kati ovola banze sifaayo wemba nina wentunuzza omudumu bwe nti nze nga njogera kati bwogamba sijja kuddayo kulaba mukutu ogwo guno tuli kulawuza kati guveeko onoonyako ki era wuuza mukutu gwa busiraamu gwe wona okuvaako okwo kabona nakalaga nti Allah akudiriitinze wogamba sidda ku muzikiti ogwo olwokuba gwogera byotakola ki nakyo kasengejja bagambye aweewaaweewo omulundi gumu n'ayingiza asooka n'akasuka n'obawo ebigenda amangu nazzaayo kalolo Allah badiriitingira mu busiraamu nga bagoba mu mizikiti olwo bagoba ku mikutu gy'obusiraamu olwo Allah bagoba ku bawalimu nze nakoowa abawalimu buli saa byayo simanya Allah riba haram obenzi Allah yakudiriitinga indirectly kati gw'oli mu kusaala wosinza amalaalo Allah omumanyi awala ya'lamu abange tebakimanyi anna Allah kyamazima ddala Allah ya'lamu amanyi ma yusirruuna
wama yu'linun bye bakola mu kyama ne mu lwatu ebyo we biyingira mu magezi g'omuntu nti mu busobozi bwa Allah amanye ebyama n'oluki totawaanafuuwa mmindi oba oli musiraamu wa mazima kyensembyayo kubanga sisembyeyo budde bujja kutujjira kutuyitako anna mazima ddala man ataa rasula yenna agonderani omubaka sallallahu alaihi wasallama wa wahada allaha nasinza Allah ng'ali atya ng'ali omu la yajuzu lahu tekimugwanira muwalatu man hadda allaha wa rasulahu kubeera na mukwano ogw'olusuutirizo omukwano ogwo guli deep eri omuntu ate nga mulabe wa Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Eno aya sagenda gisoma kuba obudde buŋŋamba teyina mwagane wegenda kuyita naye kiteeke mu kutegeerako okwa bulijjo. Olaba n'embwa eriyo waliwo aya ezimu nga ziraga nti waliwo abantu ng'embwa emusinga okutegeera. Dog kalibu ngo level kweri toleeta ono najasa nanti si najasa yonna bajja tukwata bana bali kuno embwa gy'olabe kuba Allah nawe yatuuka n'agamba kale an'am balinga ebisolo. Allah naga nti bal nedda hum adallu ate bali bubi nnyo nosinga ebiki eri ebintu bye tukola ng'ensolo bwekulabeka nti naye ono siga guno omuti baguwanze ko teriyo mbuzi eraba ntenge esaza omusalo nesuubira eyinza omumala ekyetaago kyayo era egamba nti nebona naye agenda omuyamba nedda ku muddo gwayo. Naye ate osangayo omuntu ng'aleese akatebe awalampa nti oyo si adallu tasinga ku nte obusiru. Embwa bw'okuba mukama waayo neekulaba ne bwakusonyiwa yeesigalega nti ogwo ogusajja gwakuba mukama wange. Abaana abato singa ojja awaka n'okuba kitaawe oba nnyina ne waba kitaawe ye mukyamu bw'aba akaaba oba waluma oba waba alwana va ku taata hatta n'oddayo gwe waka oli mufumbo ng'ofunyemu obutakkaanya mu mutima n'oddayo kube mukyalawo omwana wo tafaayo taata ye mutuufu mama ye mukyamu agava ku maama. Kiri mu butonde nti singa owalampa Ssaabasajja kabaka waffe tusaba Allah musiramule kubanga bw'atasiramuka Allahu akbar. Allah talina buzibu kumwota gw'owulira omwagala naye Allah talina buzibu kumukumako kyoto kubanga avudde mu nsi nga tategedde yamutonda ate mumuleetedde amalala. Njagala nkuwulire Sekawudo Samadono mulaba singa ayingira mu muzikiti wano mwena ne mwesega ne mugamba ora tulinze kugesa omukama waffe sebo tusaale ne mumuleetera ebirabo najja lumu ku ssaawa katugambe mwana nga temunasaala magalibi nti ate kiki tulinda gwe sebo taata wallahi atandika okuwulira mulinga aga nti omanyi nti wemba sinajja kuhijira tebasaala awulira atuuka neseera nga alowooza nti batagendawo waggulu waliwe twambuka awo n'obudomola kubanga muba mumumezeza amaki. Okimanyi nti omukulu ng'agenda mu ttooyi aba wansi tebamanya bwaba banene abamanya nti oteeka omukulu ne batayizaawo ebyo byonna biwa omuntu levo kwatakola ki kwatali kubanga buli agenda mu kafo kali aba wa wansi akakafo kalaba okatuukamu n'okola bikalizo mu mutima ng'embeera egaanye okutuukako ekyakutuute tokiraba ate olaba kijja n'obeeraawo amagulu ne gakufuuyirira oyinza ovaayo nga oyinza ogamba ndi wakitiibwa nze kanveeyo ate abantu balina amalala n'eriyo ebintu byebatatuma mubaka tosobola kugamba nti nze ndi mu supiiki genda onkolere ku nsonga eno gwe wallahi ovaawo wano n'oyambuka wali ate enkuba esinga okunnuma ku bintu bino enkuba ne weeba etonnya oyambuka waawo ne bagamba mukulu lindako baleeta mbuleera oga nti munansangayo nammwe nyala kudda kwogerera abantu kumba olimba ekikutwala kyekirina amaanyi osinga wano ebakuyitira. Kati omuganda omutuufu bw'oyogera ku Ssaabasajja mu mbeera embi simwogerako bubi Ssaabasajja mwannyinaze wa mama wange
Mwannyina we lwakwa yamwerabira talina kamukombya naaka. Maama wangala nga tali mwannyina wani wa Ssaabasajja. Nsaba Allah amutusiramulire bambi. Omwogerako bubi omuganda omutuufu anyiiga era n'akukyawa. Kale nali njagala omusajja oyo nenze kasita yawalampa kabaka ne mpulya ng'akoze eki? Wallahi teri muntu ayagala Allah love, deep love. Ayagala nabbi deep love, love esuula n'eddalu eyo ng'osigaddeko Allah na mubaka we kyokka. Ayinza kuba ate wa mukwano n'omulabe wa Allah. Wallahi haramu. Noonyereza kino ngozeeyo boogere ku mushiriku nti musajja mubi nnyo, bowulira baanukula nti va ku bantu ng'olituukiridde nnyo. Wallahi bannaabwe gw'olabanga musiraamu munno naye ayina akajegere wakati we nabani, kuba mukwano gwa Allah yagukuba aguzza wa Allah. Kati mukwano gw'omusamize yo yagusamba nga aguzza wani. Tulyongereza ko Allah wali batuleseewo insha Allah omulundi ogujja. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mbakubiriza nga nsinava ku mukutu guno gwa Rawda abalina ku ssente mugusige mu ssente, gwagala ssente za data ogula ebyuma n'ebirala, kuba abantu abasomera ku media bayinza oba basinga abatula mu muzikiti. Ntegereka ate nga beewala. Nina comments zenfuna mu page yange ya WhatsApp. Oluusi newenzija nga aliwo omuyizi ogu wano kasabasako kamera nandikosomesa, kuba waliwo abantu abali eyo abali obubi bakaabira mu bisenge by'abamaziga. Nagamba oyo shiriki naye bannange ne baseka nga batukola bubi, kuba abo wali mu bino baali babisirikira. Ate nze nja byogera kankanye kola kuba kasita obyogera nonya gy'onaalya ne transport. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.